This is Ground Media UG. Kino osibanga okifuna bulungi nnyo nyini ddala ankugamba olunaku olwaleero sitambudde nzekka antambudde ne musajja mukolo okuva wali ku mukutu ogw'amaanyi mu ggwanga Uganda. The trending, the undisputed, the reigning. Ebyocha mu Uganda nga bulijjo. It's your boy Abe mwelezaawo. Nsanyusa okubeera nga kyazibwa ku UG Sounds Radio. Bagita UG Sound Radio, the number one internet radio mu Uganda. Yes. Era nga tuba tugusa okwogera ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga. Njagala kusookera ddala atuwuliriza nga tetunnabagenda wala nnyo. Sobola okuba nga tumuwa ku kinyusi. Kyetuzza okuba nga twogerako olunaku olwaleero. Yes. Omanyi bangi bagamba mbu yeekubye. Abalala bagamba mbu naye soko muulire we yagamba emabega kaawo. Kale nze yogerere nze neekakasa waliwo bangi ababadde baagala nfiire mu mwaka guno bali surprised nkyali mulamu kubira mukama engalo ez'amaanyi bangi abasabye n'ekusaala bangi abasiibye bangi ababitaddemu ne ssente zaabwe nfe. Yoyo musumba agambye nti bangi babadde balowooza nga bamusabira afe. Ne mwana wa tutakoze eki? Tafudde akyaliwo. Musumba alina amafuta. Kino ekintu g'okiraba otya? Okusookera ddala omusumba agamba nti nno waliwo omu ku munnamawulire we amanyiddwa nga Mutebi atugamba nti nno musumba yafunamu alwengubanguba n'agoba emmotoka nga bamaze omukuba amasasi. Gwe watuukako ku siini walabako ku musaayi ku siini. Nze ng'omuntu yatuuka ku siini atuuka leeti. Ekyo namawulire kye yannyonnyola okujjako nga yazzeemu n'akitukakasa. Naye omusaayi ku siini teyidi yagulabako okusinziira ku kye twalaba. Naye lwakuba baali basibyewo obuguwa bwa crime scene. Naye nze sirowooza nti omugamba abaana bwe boogera mutuufu. Nti ki? Bano babbuloga bano. Omukulu Fred Lumbuye yagambye yalayika nti omukulu yali amaze n'okwetulisiza omuntu we. Fred Lumbuye? Nedda njagala tusooka atuwuliriza amanye. Tumusiigire ekifaananyi ekituufu. Omukulu Pastor Aloysius Bujingo bw'aba ava ku Kananirandi. Nga ava ku radio waneeno ku Lubiri. Atambula bw'ati. Avuga n'agenda Mengo. N'atuuka ku junction ya Sentema Road. N'avuga n'adda ku Ndejje University oba gye twandiyise Balintuma Road. N'ava ku Sentema Road n'abulanchinga n'adda ku Balintuma Road. Bw'atuuka ku Balintuma Road tamalayo nankulabye nga yakava mu junction ye Namirembe abulanchinga n'adda ku Nabulagala Road. N'ayambuka paka Nabulagala ku Munaku. N'atuuka mu junction ye y'oku Munaku n'asalamu n'adda ku Kidda e Namuŋŋoona. Bw'atuuka e Namuŋŋoona akirira ku kikubo ekiggwa ku Bawalakata oba Kakolansi housing nga bwe baakakola akambuka we kati etamalayo kugenda kwa housing akirira awo mu junction wennyini nnyini nti we baakola ki? Wabadde firimu. Ekisooka kya byonna mu junction eyo waliwo abantu bano wammanga awo wennyini nnyini mu koona waliwo abakanika piki 24/7 tebavaawo. Yes. Waliwo asiika chapati 24/7 takola ki? Tavaawo. So bwabanga n'aba abantu bo bagamba saundi ya Subaru teyawukana na ya Sasi. Ani yagambye nti yabadde Subaru? Buli muntu yenna gwe twalabye ayogera agamba nti nno ye yawulidde saundi. Omanyi aba Subaru babwatusaawo nnyawo Subaru. Kati bo babadde bamanyi nti Subaru yeekola ki? Kumbe ku luno manda. Naye ekituufu kyeki? Nze ndowooza okusinzi kubanga Bujingo yali ku scene. Ndowooza tugwe twandisoso twala ekigambo kye nga bw'aba atugambye. Ekigambo ky'omusumba agamba bw'ati. Baagwa mu b'amasasi. Yes. Ne babakuba amasasi. N'afunamu akangubanguba. N'asimbula emmotoka.
Ekizibu kyange ekisooka kijjira wano. Musumba yali avuga. Awo tetumanyi. Because omusumba wabanga yali abasinga bagamba musumba yevuga. Musumba being a public figure. Atera nnyo okwevuga. Musumba Bujingo yevuga ebiseera ebisinga. Kyengeza okugamba ati he's a public figure. Ne motoka ye can easily be identified. Praise God. Kyekyekifuula omanya nti yoyani ya Musumba Bujingo. Gwe kasitola praise God omanyirawo nti Musumba Bujingo. Ate nga olaba nti buli omu amanyi lutusize mwayita. Asi buli omuntu azimanyi nkumenyedde okusinziira bwe yali atambudde ku olwo lunaku. Okutuuka awo wagamba bamukubira amasasi. Twatuuka ku sini saawa yadde kisosonkole wadde natuuka leeti. Anti jjo amyuka omwogezi wa poliisi yabadde ku station emu n'agamba abantu ate abaali mu trading center beemakula ne bakwatakwata ku bintu ne balona crime scene. Bonasonyiwa okuseka. Yagambye atya? Ani oyo agamba abantu abeemakula? Assistant Luku Wesigire Obonyanga. Luku Wesigire. Okay, so the scene was tampered with. Kakati ekibuzo kyange kirala kikino abe. Bwe muba mugamba ndi musumba bamukubya amasasi. Esasi yali mukwata mu mugongo. Omuntu akubiddwa esasi. Olaba wano tulabula bibaana bannopo bwe bakuba amasasi ne batambula nga bawonyera. Naye omugongo guno olaba ofuna bufunyi kiwundu. Noba nga tokyasobola na kuyimirira bulungi. Naye eri esasi. Anti olaba. Ekizibu kye muyina kiri kimu. Mwe muyina impression oba muyina ekifaananyi ekisigibwa okuva mu firimu. Kyekizibu kye mulina. Tetufunangako akubiddwa esasi mutuufu. Gwayo oyina gofunyeeko ti mwana wa Nupu nga yali kubwa. Njagala okugambe bineeno wamanga. Ekingambisa bwe kityo. Ye gwe baagakubye bwakugamba. Bamukubya amasasi. Era owulidde fango ni maaza. Ng'akugamba nti ye okusinziira ku kyalabyeko mu mugongo wano. Wano weewati. Waliwo ebiwundu biki? Weebiri. Teryayingidde olyamuyiseeko buyisi. Gaasazeeko oli omusajja alina amafuta. Atuwuliriza tukyali ku mukutu gwa UG Sound Radio, the number one internet radio mu Uganda. Ate ne ku mikutu ebirala kosobola okubanga otulabira. Wabula tukyali menya mu nsonga za Pastor Bujingo. Pastor Bujingo ono atulaga nti munnange bamuzze ne bamukola ki? Ne bamukuba. Kyesaagala ye muntu ali eyo kulowooza nti kasobola okubeera akabadde ba stand. Kisoboka. Pastor Bujingo is past that. Kisoboka okuba akabadi. Tekisoboka. Walabye ku motoka ya Bujingo. Ate ojagaza ki? Kati tunakakasa tutyanga tetulabye ku bituli. Ebituli bye mwagala okulaba. Naye we nategeredde nti yone like a film. Imagine ekifaananyi kye nakuweereza ekiro. Okimanyi buli muntu kyalina. Eyakikubya izo bayinayo ka video mukwate bulungi. Ate nga yatuweereza ekyo ekifaananyi yazzeemu era n'asindika ebirala nga tebirikiriya yadde n'akamu. So tulina okuba nga tunoonyereza siini. Omanyi mbuulira waliwo odi yatambudde ey'omukazi yabadde ku ddwaliro eya Newton. Wawulidde statement gye yakoze. Newton waali bazanyira abantu bagiwulire. Newton tusobola omufuna wano eno abantu wuliza ne bamanya. Newton yagambye atya? Newton ina mukwano gwange olaba abadde ali awo mulaga genza kulya mulwadde kyakulya ng'afuluma bw'ati. Motoka ne bagyetanga yiko omusayi yonna ne driver nti driver yafudde Bujingo bamuddusiza mu Okitegedde emotoka ng'eriko ki? Omusaayi.
njagala nfune waneeno Newton mu bujjuvu bwa Newton abantu ba Newton naye nga saagala muddeyo mulowooze of course ba bloggers bo bagenda kwogera abantu abagala publicity nga bagamba si bituufu kati Lumbuye has no more authority ina mukwano gwange olaba abadde ali awo mulaga agenza kulya mulwadde kyakulya ng'afuluma bw'ati motoka ne bagyetanga yiko omusayi yonna ne driver yafudde Bujingo bamuddusiza akyalimu ekikuba emulago kati nsajja akankubira essimu kati ngambe n'enamba yange ginoonyeza bunoonya okuva ew'omuntu ngamba Richard munamawulira BBS aliridda wa namba ye mugimpeeko niwe kunkubira kati ekiro kino era abali nemuuza wakyugayo yankubira ekiro nangamba nsonyi okukubira ekiro ebbisi ndi wano mulago okitegedde bakubira munamawulire wa BBS si wa Soroti kuba yabadde ku sini gwe yabadde alinawo mwana muwala Rachel bamusindikira n'ebifaananyi abisindika mu gurupu y'abamawulire naye ebifaananyi byonna ebijja biraga nti Bujingo Bujingo talabikako tuddamu olaba Bujingo nga ayina waneeno plasita ekifaananyi kyabadde kiri latest kuba ekyo nakyo kikulu yakkiriza nti ekifaananyi kyabadde kiri latest yakkiriza because video gye yerecordinze jjo aye kayabadde mu ddwaliro bawaka omanyi ng'agamba nti yeye he's fine akyalinamu muluma ne mulamu omanyi lwaki nkugamba nti ekifaananyi ekyo kituufu kyayitidde ku mutimbagano gwe mutimbagano gwa Soroti nga balinako ne statement ze bawandiiseeko kanzinoonyeeko wano nazo nzikubuulire lwaki nkugamba nti n'abantu bano bayinza okuba nga firimu yaabwe bagenda gyefiiramu teri firimu oba omukulu ono bazze nga tuyinza owoza nga omanyi Lumbuye sometimes wadde tumuyita whistleblower naye omusajja kulu nayinza okuba nga mutuufu Lumbuye has no more authority to speak about Pastor Bujingo ani alina authority neither does Peng no all other bloggers njagala ngende ku kifaananyi kineeno Bujingo kye baakoze eki wabadde omukutu gwa Salt gwe gwakitaddeyo nga gulaga nti nno omusumba Bujingo ali mu mbeera nnungi okitegeera ate nga yakoze ekintu ekituufu ekiriwo wakati awo abantu bantandise okusonda pasita waffe ali ku kibannaani because ensi eyagala pasita Bujingo ekifaananyi nga si kituukako ekiro ekyo nga batulaga nti nno omukulu ali mu mbeera ennungi era talina buzibu yadde asi yadde naye nga bye babadde bigambibwa ate ebigambibwa bitya naye okusookera ddala waliwo baneeno ababadde ku siini nga balaga nti nno bo omukulu Bujingo era nga kati ani yamututte mu maka ge yajja tubuulira ayinza oba yeevuze obanga yafunye gundi bagenda mujjanjabirewa kakisoboka sooka oleke he's not an ordinary person Bujingo is not an ordinary person where does Mulago get the authority to release Pastor Bujingo ekiro ekyo because okimanyi Bujingo ye first suspect tasobola kuba first suspect ate lwaki abeera suspect ekisooka kya byonna yajja emmotoka ku scene of crime ogwo musango ensonga yewagiwulidde gye yawadde nsonga ki yali agezaako okugoba baki batemu obanga abeetaasaako ayinza oba yali abeetaasaako nobeerawo nga bayayogudde mubabbi baagala kubba nofuna wooyita nogamba wano kanziruke ebisigadde nabisanga ki madda ate bwotuuka eyo ng'okutusa omukono ate toddayo noga kasita bagenze kati polisi kensange kakati mu mmotoka eyo mwalimu abantu bameka mwalimu babiri
ekisooka bamuyita Richard ne Pastor Wilson no Pastor Arosius Bujingo. Richard police yavuddeyo oba ekitongole kya SFC kyavuddeyo ne kikonfaminga nti nno kituufu muntu waabwe bali bakamumuwa emyezi 9. Okusinziira ku poliisi gwabadde omukutu ogumu ogw'amawulire okuva wali ku Nation basobodde okubanga bafuna eddoboozi. Binoonyeko wano kiriipo eyo tusobole okubanga naye ensonga eyo tugiwa bannayuganda bagiwulire bulungi nnyo bamanye. Kitalo nnyo ekya Richard. Kitalo ddala abafamire ye. Nawulidde kagenda ziikibwa wa Sembabule. Naye ye nga tetunnamulabako. Ate mumwagaza ki? Tulina okubeera serious. Mumukozesa eki? Tetunnamulabako yadde Sembabule. Abe Sembabule nabo bagamba tebanalaba ku Richard. Bwanaba wakuziikibwa bajja muleeta bamuziike. Temulina kye mumwagaza. Eyafudde. Tulina okulaba ku musajja waffe Richard omukadde w'ekkanisa ebyamutuuseeko ssebo. Omukadde w'ekkanisa kibi nnyo. Era pastor waffe twongera okusaba Katonda akugumye. Wadde bulijjo gw'otusabira. Anaffe katugenda kukusabira Katonda akugumye. Kale wano ekyo kyekango ky'amaanyi. Ssennyonyi bamukubaana amasasi empale ne ziyulika. Kale katusooke tuwulire ku w'amagye ng'akonfaminga anti omusajja ono abadde muntu waabwe. Ndowooza owulidde. Oyo mukulu bamuyita Major Jimmy Omala nga ye mwogezi w'ekitongole kya SFC. Ayafuddeyo n'akonfaminga nti nno omukulu ono yali omukulu Bujingo baali bamuwa amukuume. Kitegeeza si mukadde waki wa kanisa. Naawe leero ne bwogende wa Bujingo and you become part of the team. Chikufulo omukadde w'ekkanisa. Tewetaaga kusooka kuba mukadde okufuuka omukadde w'ekkanisa. No. Omukadde w'ekkanisa yaliwa. Omukadde w'ekkanisa. Yo yabeera kakiiko yabeera ku committee y'ekkanisa. Because the fact that you're so close to Pastor Bujingo. Otambula buli wamu naye. Musaba mubameka? 2. Mubeera buli wamu mubameka? 2. Twaliko naye era ku Serene era mu kimu. Okitegeera buli Pastor Bujingo wadde ono wadda 9 months. Nebero badde musamize. Chikumalo okukyuka nofuko mukadde w'ekkanisa. Sekyo temina kikriticizinga. Mubadde mwagala bayina nvi. Kubanga ojja kwewuunya. Kitegeeza omukadde w'ekkanisa ye muntu atuula kakiiko. Kitegeeza omu ku bakadde b'ekkanisa gwe twalabye yagambye nti yabadde akulembera akakiiko ka security mutuufu. Ani yakyogedde ekyo? Naye yabadde wa Pastor ngono yabadde akulira security. Yabadde akulembera akakiiko ka security. N'aba security wali. Ate kati oba ne uniform tebazambala. Yabera wali abantu baki? Babulijjo. It is just a profession, it is a skill. Okitegeera. Okay. Nti gwe oli mufumbi. Naye tuba tugenze mu church. Okay. Kusaba.
awo bonna bafuka bakadde bakkanisa era kitalo nnyo tekanisa efiiriddwako omukadde omukadde abadde akyalinamu embavu kibi nekira kyembadde ntegeddeko nti omukulu ono abadde yashiftinga famire ye nga ebeera naye ngaebeera babeera bonna ewa Bujingo enamayomba omuntu yali yafuukira ddala wakika kati omuntu weletera famire yo ejesule mu famire y'omuntu omulala kitegeeza oba ofuuse trustee okitegeera oyo abeera ttaano era kati kyomanyi pasita Bujingo bwawulira kuba kati alina ebiwundu by'omubiri alina ebiwundu by'okumutima ebyomubiri nga tetubiraba mwagala yeyambule wano gravity yatubikkulira essasi natulaga oli gravity ono musajja aliwe bwekitiibwa n'omusajja bamukuba ennyondo n'asibako bandeji kale anti singa byabadde ku mutwe gwe kyokumuno tewakirabye kwabadde plasta kirabika naye tagenda kujjakiriwa ate nga bamaze ne bagijjako tetulina kyetulabako wadde gwe bw'ofuna accident teweetaaga sasamaza buli omu osobola okutuuka ewatu n'ojjako plasta kuba pasita Bujingo oyo omulaba n'amala exposing ebiwundu ebimuli ku mubiri it is going to be used against him oyo abapasita nga bavudde dda ne bamubuukira okitegeera pasita Bujingo his one person ayise mu bintu bingi ngaki ayise mu ntalo z'abakyala ayise mu ki ate entalo z'abakyala zitya si ye yazereetera entalo z'abakyala si yazereetera kubanga ye waba abuulira akugamba there is being a pastor and then you are a human being okitegeera kitegeeza olina obulamu bwo kati pasita Bujingo ng'omusajja yenna omulala abeera n'ebizibu bya famire yakugamba ye yabeera mu bufumbo ebbanga lyonna naye ng'emirembe tewakola ki tewali alina kalina naye asula mu mmotoka ebyasize ng'abyogera okitegeera so togamba yatuukiriza engombe eri agamba nti abasajja bayita bingi webale nnyo kaakati Bujingo fumita emboozi ate sitinzeeko ekimala amanyi bw'alina ohandolinga ki situations amanyi nti muna Uganda nebw'omweyambulira n'omugamba wategedde omugongo tekuli ddiba oba ebituliwe ebiri mu mugongo atajja gamba mukyali ku ebyo mulabye enkovu eno emanyi mukuba agenze eno mbwenzi okitegeera so he chose okubaleka mwogere igwe ogamba kituufu omusumba bamukubye amasasi era singa si mafuta singa kubeera si musajja wa Katonda because many don't survive bwatukamu incident bweziti naye ngenda kuwako incident zino wammanga ono twogera ku munnamasaka bagakubye b'amajja ne batawonawo okitegeera ngenda kuwako incident zino wammanga eyasembayo simatuka yali General Katumba Amala General Katumba Amala bamukuba amasasi dereva naafa ne mwana we n'akola ki naafa General Katumba Amala ababoda be bamujja mu mmotoka ne bakola ki ne bamuddusa mu ddwaliro naye omukulu ono bamukubye amasasi ne gamuyita ne mugongo ekigere ne kisigala ku ki kati omanyi mu ekizibu kye mulina muyina endowooza nti Bujingo yabadde atudde oba emabega n'avayo n'avuga I have a feeling I have a belief nti Bujingo ye yabadde avuga ye yabadde ali ku steering emmotoka ya Bujingo kyogamba erimu tinti yonna nti neali mu maaso tasobola manya nti Bujingo yavuga kisoboka ekyo kubanga omuntu azze okukuba I believe nti aba azze ng'alina target oba emmotoka ya kono byonna bisoboka nemmotoka esobola ya side kono because twalabibwaini nga surviving olwekyo emmotoka ya side kono linajja nagakuba ki right kisoboka sirowooza nti bangi baali bafunyeko omusobola okutwala mmotoka ya pasita Bujingo ate wabanga yali ku steering ekyo kyayogera practically kiri possible oba wali ovuze ku mmotoka osobola okubeera ng'oli ne bakuba essasi mu mugongo n'osimbulirawo nedda bwe bakuba amasasi omanyi ife basivilian teri yali alirozezzaako naye bayizawo bali kuba ggwe ali awo nze ali wano effect gyenfuna it is just shock bwe bali kukuba ggwe ne likukwata amasasi nga 15 naye kankubuuze wulira amasasi 15 kiganye naye ati olwedde twogera ku modo 222 Lexus
tetwogera ku drone tegena mushoko nga drone. Yes, kyegamba nti eno twogera ku Lexus nti ne baba bagikubya amasasi emipiira gusolwa obadde tusasoobera nga gukyali stable. Okitegedde ne kuvuga paka okuva enamungona paka ate nebe ya baga ngibadde evuddeyo emotoka ekyakuwa kyaso kubanga ekyakola ki bayida mbadde ngenda kugamba emotoka eno temwabadde airbaga kubanga bokpa amasasi boti nsubira kubanga airbag ezo zivaayo yes ne zitomera pasita nali mu motoka yonna awo kakoma mu airbag because kisoboka nzai what I saw jaja ichuli rest in peace ngabukubya amasasi temwali airbag temwali airbag ya ichuli zizo kwate zalimu naye olabanga oli omuvubuke yali amuvuga tiyafuna ko sasi nagitya anti yewe bakuba we bate sasi lyasooka ze natukako ku motoka ya ichuli nange nagitukako era olabanga amasasi ga directinga wa ichuli yes ono yasiba na user kakati ati goyinza obutafuna mukisa gusiba ku user no gamba kasibale ebe yali asibyenga bagenda kugulawo gate no baji kubyenga eri mu motion neta siba omuyane esobanga yasibyemu because bowulira amasasi ekigere kigendera ku buleki oba kisigala ku muliro kigendera ku buleki because in many occasions kiva buvi ku buleki kudda ku muliro wabanga we bakukubira yabadde akkirira boba wekanze abe oli muvuzi wa motoka bwewekanga ekigere kidda ku muliro kisigala ku muliro kidda ku buleki kigenda ku buleki automatically naye kisinziira bwewekanga okola ki osibirawo bwewekanga owa boda ku luguudo oba options bbiri osibirawo oba oyongera olinnye ku muliro okwatamu olaba kyozzaako either okugaziwamu kubanga osobola okubeera nga osiba naye nga ate mabega wali ezikuliye mabega kakati emundu eno wetuukira okuva ogenda okizuula ng'amasasi yeesi gajja mu mmotoka naye gwe tekuli lyakukutte ng'olidde kava okitegere ekintu ekyo amasasi gayise mu mmotoka oba endabirwamu zabadde nzise ekyo kye tutamanyi because kisoboka okubanga endabirwamu bwe zibanga endabirwamu zabadde nzise ate awo teyandiwonyewo pasita because oli aba alaba gwagenda okukuba ekibuuzo ekirala kiikino bwe zibanga endabirwamu zabadde waggulu ye endabirwamu y'omu maaso twagirabye ng'ekola ki mweri neye mabega nga mweri kitegeeza amasasi bw'abanga yazze kuba yabadde ku saidi ya passenger kitegeeza bw'aba okuba bwati essasi eryasoose ne likwata Muhumuza kale katugambe nti Bujingo agudde wansi mu naye mwine kintu kyemutannalowoozaako eki ono omukadde w'ekkanisa Muhumuza SFC yabadde ataddeyo border protecting mukama we. These people are trained to do that. Kuyiwawo mubiri asobola okuba nga yakutte ne Bujingo n'amussa wansi ye n'akola ki n'amwebaka waggulu n'assaawo omubiri Bujingo n'amusindika eri n'alinnya yakola ku incident ye yakola ki yakawa ki wansi mu motoka n'omuvubuka ono asobola nga Bujingo yamutadde wansi ye n'addawa waggulu because omuntu aba ashootinga ashootinga kyalabye ekibuuzo ekirala kiikino lwaki emmotoka tebakkirizaako efulumire mu public ng'eraga ebituli by'amasasi kubanga bakyakola investigations kati omuntu nga Lumbuye atali kuneeno our analysis from here say tannabera ku scene penge tannabera ku scene bawulira biki biwulire balaba bifaananyi na bantu balaba boogedde so kati balaba ekifaananyi ky'emmotoka ng'ekyo
agenda kuvayo ayogere byatamanyi jukira badiringa n'omuntu amanyi business bwetambula kale Bujingo teyagudde mbigwe anyongera okujukiza go na atuwuliriza nawe atugobera ku mukutu gwa UG Sound Radio kugambe ekintu kimugenda bugenzi mu Go Play Store downloading app ya UG Sound gwewe nawe natanagifuna ate gwe ali ku iPhone kugamba bugambi nonya app ya Tune In osobola okubanga ate osearchinga UG Sound Radio osobola okubanga otufuna ona owosinzidde asawe yo mukulu Aloysius Bujingo eranga tuchakubamu ebituli mu bintu ebimu atukuba tochi ewamu tetugamba nti bituli naye tukuba tochi igwe awuliriza osobola okubanga nawe tuwa endowoozayo angoyita ku mitimbagano gyaffe jonna that is UG Sound ku Facebook ate wali eri ku Twitter that is X that is UG Sound 2 ate nosobola okubanga ate nawe otuwa endowoozayo Aben omukulu amaze okutuuka mu ddwaliro Newton bamulabye basindikidde munamawulire wa BBS voice note oba bamukubidde essimu ng'agamba wayi Rachel omukulu uno bamulese motoka praise God evaamu omusaayi statement je yakole Newton tagamba nti oba bamukubye amasasi naye agamba motoka evaamu ki omusaayi era n'ekifaananyi ekyafulumye kyakudwaliro paati gye tamanyi njagala tutwale ekinene ekyokulabirako incident nyingi nnyo ziguddewo tosobola kuŋŋamba ababooda obakubidde Bujingo tibasobola obulwa amawulire oba okwogera ku kyaguddewo ate nakuzina ebintu byakyuka Edwin era omuntu olaba afuna bufunyika benje nga tebannamuyamba ng'oli ajjeeyo asindikirawo byokya mu Uganda ateekeyo naye kati waliwo abantu nga Pastor Bujingo he's a public figure naye ate aliwa myoyo gy'abantu okwawukana kubasigadde baaganye mu recordinga lwekyo okwawukana kubasigadde asooka taasa musumba we asooka taasa musumba we musumba ali ku abo ku side kyentuufu gye njagala okumanya okolera abantu mazima era mba analysis okusinzira ku kyetwalabye bw'obanga aba okolera abantu njagala tubeere benkanya emmotoka bagikubye amasasi singa katambi kanavayo ng'emmotoka eyo erimu amasasi tetujja gakkiriza abantu nga yeekolera kino abalekawo bebekulu baanoonya tuba tumuprovinze wrong ng'omukulu Lumbuye yagamba gundi mufuna avaayo ne tukkiriza nti yabadde atulimba kati ng'atoddamu otwala ekigambo ky'omuntu bw'atyo ekibuuzo kiri nti lwaki musumba kati ani yavuga musumba omujja mu ddwaliro omutwala enamayumba of course eddwaliro they can provide eddwaliro liba na ambulance musumba alina omukyala wa mufaako emmotoka esigalawa esobola oba eri ku ddwaliro eyinza oba eri ku poliisi esobola obbanga eri ku poliisi yawa simanyi naye esobola okubanga eri ku poliisi ene nearby police because atuwuliriza nawe atulaba tugamba nti munnange ensonga za Pastor Bujingo zikyalimu ebituli bingi okusinziira we baamukubira amasasi newe twatuuka ku siini kizibu nnyo okubanga omuntu abeera mu gaapu bwetyo ne wabulawo yadde alikodinga lwaki ekibuuzo kyange kiikino lwaki abantu bagamba bawuliranga Subaru ze zibwatuka kyogamba essasi libwatuka nga Subaru anti ennaku zino fe bajjajja fe bakulira ku mirembe gya AK47 emundu zirizi AK47 ezo ze ngamba kaakati ennaku zino baze bamodifying ebintu nga olaba emmotoka nti ekuyitako nga togiwulidde kituufu ekyo nga y'amaanyi ofuna Range Rover nekuyitako notamanya nti Range Rover ekoze eki iseewo olinga agamba nti ensanga omye Eyabadde n'emmundu nga it is a machine gun okitegeera egudwa oli nagireeta ng'eringa Subaru but ennaku zino abaana babwatula obupiki we got used to that sound abantu saagala balowooze nti walya asalya nze ne Bujingo simu meeting angako
tetwogera muko wano kati njagala tuweereze bantu njagala nkuwa ensonga ngeri justifiable okay nti oli bwagamba nti nawulidde nga Subaru kitegeeza there's a possibility nti yawulidde ekibwatuka okitegeera of which it can be Subaru embwatuka ya Subaru tesobola kuba bullet erina kuba yaki bwe yawulira Subaru yamala n'alaba ku Subaru eyo no kitegeeza eyo teyali Subaru galina kuba ki masasi definitely leka naawe bongamba nti mpulidde twayita wano njagala okufunira waneeno abantu nga musajja annyonnyola yawadde ne musajja waffe of Uganda nga annyonnyola nti nno munnange amasasi Namboze yakoze analysis ye neŋŋamba wayi anti ate ekirala ekizibu kye mulina waliwo abantu nga bulijjo banoonya bye bakwasiza Bujingo tebalabawo nga leero bamufunye nga leero kyoyagala okugamba awulira afunye chance opinion ye ku Bujingo because Bujingo has always been a man of his word mpulira ate nga badde teyerya ntama agamba nti sebo yesu okolera abantu naye kino nga tokyogerako this is my stand okitegeera so Bujingo abantu abalina bias be bali mu kuvaayo okwogera ebintu webityo abbe ngenda kubuuza kino ekibuuzo okkiriza nti pasita Bujingo bamukubya amasasi bulungi nnyo okkiriza nti pasita Bujingo amasasi gamuyiseeko sinalaba biwundu naye bw'abanga yayogedde ekyo because kati sinza tulabiga mu bya Fangoni Mother no video yino Fangoni Mother video yino omu ku babadde ku ground ng'agamba nti munnange njagala kuba nga ate tufuna ku muvubuka ono wayogerera ng'atugamba nti munnange omuvubuka yabaddewa namuŋoona owa chapati omu ku bachapati ye atunnyonnyola nti nno munnaye yawulidde Subaru era nekkubo sibe kubanga ye yakava mu kyalo kyalina okwogera ati yawulidde Subaru James njagala otusigiremu ku kifaananyi obunkenke buli butya waneeno era embeera yabadde etya okuba nti nno omukulu pasita Bujingo atuuka okukubibwa amasasi obunkenke bubadde wano bungi ku ssaawa nga 3 nga tugenda mu ssaawa 4 omukulu pasita Yiga babadde baagala jasi kumutira wano kumbi naffe pasita Bujingo pasita Bujingo sorry kati nange mbadde nange mvuddewo okwawo ku mudaala nga nina byengenda ku kimeeri kati nange okukomawo mbulidde ebintu nga biwatuka kati nange ndowooza ndi engeri gye Subaru nazo ziyita wano n'ebipikipiki bino nga ndowooza ndi zezo zezibaluka kati awo kutuukawo mbulira gundi kati embuzi kati ekyuse nga bagamba mugabadde masasi kati awo okubuuza bulungi abalala ne bategereza gundi emmotoka gye babadde bakuba ne bagamba mbu ya pasita Bujingo okusinziira ekibuuzibuuzi ekyabadde owulidde yabodde awulidde ki Subaru omuvubuka oyo ebigambo bye tebiyinza kutwalibwa lwaki ensonga bbiri ensonga esooka you can't mistake pastor Bujingo n'omugenzi a living person for a dead person nti pastor Yiga how eyafa singa muliratinze n'omuntu sorry to say but pastor Bugembe because their names gagezaako okubanga gakwataganamuuko zimakingamuuko nkuwulira bw'owulira statement ye agamba visual teyabadde ku scene yakozesezza matu kukola ki okuwulira ng'alowooza bulijjo ze Subaru ezibwatuka kyenagambye nti oba tetumanyi sawundi ya ssasi bwe bwatuka omuntu ayogera ayinza obanga n'omuntu gwe tegukola bulungi kisoboka pozi wagambye okolera bantu naye omuntu eguyinza bati kukola bulungi kubanga bw'avaayo n'agamba nti nze nabadde ndi ku byange nempulira ekibwatuka n'endowooza ze Subaru n'opikipiki obwa bulijjo kitegeeza on the scene teyabaddeko era omuvubuka yakoze emboozi eyo he's not professional omuntu bw'amala okukola statement bw'etyo toyinza giyaling out takubye nnyo era omuvubuka oyo simanyi linnya lye but he must be waneeno pasita Bujingo yabadde amaze okubanga atuuka ewuwe ng'era atudde ku dayiningi ke kano ka vidiyo akasoose okufuluma
yakakoledde ali waka mwebale kunsabira ndi mulamu ddala era mbasaba mwongere bwongezi saala omukadde w'ekkanisa Richard Muhumuza ye Mukama yamuyitiddewo naye nzi nadduse mu ddwaliro lya gavumenti e Mulago ne bampa treatment bulungi ne kakati bakedde kunzindikira abadokita ne banyongera treatment embeera teri mukyeraliikiriza n'ekimu Katonda ampadde buyi another chance Mukama abampeera omukisa ate ayongera obbakuuma tewabaawo kutya tewabaawo okweraliikirira kino tujja kiyitamu olw'ekisa kya Katonda zaatuyisa ne mu birala Mukama abamukisa tewabaawo okugamba nti nafudde ndi mulamu vidiyo eno gy'owulira omusumba gwe bagamba nti amasasi gamuyiseeko mu mugongo yagikoze atudde nga yeesigamye tekigaana abe omusumba eyo vidiyo yabadde agikolera bantu be balowoozesa nti kati yafudde because okwawukanako mu nzikiriza endala falokole abasinga basaba musumba lwagamba nti leero sisobole kujja tebajja abasinga obungi babayira disappointed baba tebajja kujja tebasaba Katonda basaba musumba si kyeŋŋambye ogambye basaba Katonda abalokole percentage esinga ekibaleeta mu kkanisa because naye obeere wosaba ekintwala ewa pastor ekintwala ku ennansana wali eri abeera pastor Bugembe bwangamba nti leero siri nansana ngenda sabira Kyambogo njagenda wa Kyambogo because I feel nti amafuta gange gali nnyo ku Bugembe waaba asabidde oba waabaali at the moment kitegeeza watali tewabeera amafuta kyolinga kyogamba watali tewali mafuta Pastor Bujingo n'abantu be baasabira oba abantu babamukkiririzaamu bakyusiriza obulamu bw'awulira nti Pastor Bujingo mulwadde ali Mulago afa asobola okubeera heart broken abadde ali e Mulago ate naye afa bufi kati ate pastor wange akubiddwa amasasi kati nze sigenda kufa bulijjo nsabira ku gundi ku live kuno njagala atulaba n'atuwuliriza amanye otumenyere ebintu bineeno kyodda musigana kukayanya yebenki entegeerayo nange entegeera yange nze mu ntegeera yange ekisooka kibuzo kikino omuntu bw'aba akubiddwa amasasi ayina kukola ki kisinziira okusinziira ku nfaanana ya Pastor Bujingo obudde buno teyalumiziddwa nnyo obanga bwe kyabadde kirowooze obufunze Pastor Bujingo teyalumiziddwa baalumizza oli nga bamanyi yaani nedda Pastor Bujingo teyalumizibwa he was the target but tebakutte target he was mistaken for another person kiba bakubye oli so abulawo omuvubuka oli owayichuli eyichuli tiwadde simanyi tiwadde ne bwe yadduka tebamukuba masasi kumutta he wasn't the target Pastor Bujingo yafulumye emmotoka nayagala ogezaako okudduka gayina alaba nti ate naafudde siyoyo okitegeera osanga bandi mukubye but because they weren't sure who is dead who's not dead maybe he survived Edwin oli wajjanga ze kuba gwe nze buli sasa eri nkube ba straight bullet okitegeera liba liwabye ofuna liyinza okuba ebbali nejja nelipitako ku mugongo nelinjo kya kankubuuze olowooza amasasi gano gafulumira mu range ki poliisi yantubuulidde kuba kati omuntu ayandiyagadde okumanya nti amasasi gafulumira mu period bweti bwebanga yabadde mundu bweti Edwin kankuwa example ya border accident mwene mbanga mufunye accident ku border muliko abantu basatu igwavuga n'ababiri bempeese ababiri boweese
igwenge ekigendererwakyo kyabadde kyakusuula ali mabega somewhere somehow obekengedde n'ogamba kankube hampu eno awe mabega abuukeko naye mwenna ne mugwa mwenna bwe mugwa ababiri abali emabega onoogenda okwekanga nga ono abadde wakati ate yabadde n'obuzibu boddayo okubayamba in form of ng'ogati ebadde accident fena tugudde tuli basatu boda egudde kati katusituke tuddeko owa wakati omukkiriza okudda wakati oba omuteeka eri mabega nga gwe mbadde neekengedde amukusooka ng'olowooza ati emabega yadde n'obuzibu olowooza ati owa wakati ate yabadde n'omuguwa ogulabye omukkiriza okudda wakati oba omuteeka mabega omuteeka mabega kakati lwaki oyagala pasita Bujingo akizudde nti nze mbadde target nfunye omukisa abakubye omukadde w'ekkanisa ate asigalewo bamwetegereze tetugenda kubanga tetusokakaawo atugamba bugambi genda bugenzi wali mu Google Play Store downloading app ya Igi Sound giteeke emisimu yo tujja bba ate tukomawo olunaku olundi lonaabo tuwuliddeko ale tusobole okuba nga tukkaanya ku nsonga ezimu oba endala nga bwe zitambula mu ggwanga Uganda naye nga nyongera okujjukiza ng'ennaku z'omwezi 26 mwana mulenzi Fik from America live in concert ate ng'ennaku z'omwezi 27 David Lutalo ali wali eri ku Serena ng'agamba nti tubongoote concert mujje tumuwagire ebivulu bingi yona gy'onaasiima gy'onaaba olaga si bwe kiri mukama wange bwekiri olunaku lwankya tugende tuziike mwana mulenzi Richard Muhumuza bamuziika nkya may his soul rest in peace tusanga tunaafuna ku mukisa okulaba ku mubiri gwa Muhumuza ogwayiseemu ago gonna amasasi nze nyongera kugumya pasita waffe asuuke atereere bulungi era maama makula akole omulimu gwe bulungi nnyo anyege omugongo agambye abantu aho omugongo gwo kikulu alina okugutereeza makula abantu beyiwe wa Bujingo balabe omusumba waffe kituufu yawonye because batambuza balema ng'oleeta masasi batambuza balema Bujingo asabira abantu wano buli yalina akadomola akayiwa ku bantu amafuta owende kava mu nju ye yakayiwako dda esase lyandi muyise ku bulago lyakubye omukono ati akayiwako ne ku mukadde w'ekkanisa ate omukadde w'ekkanisa omanyi bagamba okusuula mu lubiri tekikufuula mulangira kale tugenda kubaateka tusukakaawo tukwatagane olunaku olujja obugamba bwobusembayo obugamba bwange obusembayo mbeebaza mwena beekumidde ku UG Sound Radio online station tujja kubanga tubayisangamu once in a while tujja ne tubawaamu ne tubanyumiza ebibozibozi ebibaddewo n'abali ku mukutu ebyokya mu Uganda babeerako abampagira namwe munyongere kubanga mbeebaza ebyanyogoga ate byanyogoga kutugwa ground media ate kwe tuli tugamba mbeere bulungi mweraba. This is UG